So kama hiyo twanye n'okutuula. Nakawa ebizibu bya Nakawa bingi nnyo. Nze ndi nzaalwa ya Nakawa, nkulidde mu Nakawa, mpangalira mu Nakawa. Era mu bizibu ebisinga okututawanya mu Nakawa tulina ekizibu kya kasasiro. Nze njagala nzije n'enkola ey'enjawulo nga tulina schedule ng'abantu bamanye ennaku ekimotoka we kigenda okuyita mu kuŋŋaanya kasasiro nga bamanyi ne wa bwe balina omuteeka oyo kasasiro bwe bagenda omukuŋŋaanya. Tulina ekizibu ky'emyala, entobazi nnyingi nnyo mu Nakawa, so njagala tuteeke essira okuddaabiriza n'okuzimba emyala egyo tulabe nga abantu baffe basobola okubeera mu bitundu byabwe mu mirembe. Kino kijja kuyamba nno n'okukendeeza endwadde ate era kijja kukola ne ku nsonga z'obuyonjo kubanga ogenda osanga nga gino emyala gizibikira olw'okubanga abantu tebalina we batwala kasasiro. Enkuba weetonnya ne bakwata kasasiro ne bamuyiwa myala. Tulina ekizibu ky'abantu okuba nga waliwo ebbula ly'emirimu mu Nakawa ng'ate tulina amakolero mangi nnyo mu Nakawa. So njagala tuteeke essira okulaba nga mugana amakolero bwe babeera bagaba emirimu wabeerewo ennamba eyeegasa nga egyo emirimu gigenda eri abantu b'e Nakawa. Naffe tuganyulweko kwaga amakolero agali mu Nakawa bingi nnyo ng'okumonitaringa amalwaliro ga gavumenti okulaba nga abasawo babeerayo n'eddagala nga libeerayo n'ebirala bingi nnyo. N'okusaka tugenda kozesa ofiisi eno okusaka okusikiringa abantu b'e Nakawa babeereko emirimu gy'omutwe gye basobola okukola basobole okwetuusaako akasente. Not working. What do you say about the decision? Kyambogo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 tusobodde okulonda bakansala ab'oku Magombola oba kye tuyita divisions era nga nze neesimbyewo nga nze akutte bendera ya National Unity Platform wano mu Kyambogo. Okulonda okutwaliza wamu tekubadde kubi, twatandise ng'abantu balonda naye twafunyemu interruptions ku mashini ezo eza BVVK zasoose ne zistopingamu. Naye twebaza abalondeseza leero nti bakoze bunambiro, mashini ezo ne ziddamu ne zikola bulungi kubanga tubadde ne time delays mu bantu baffe naddala abo abagenda ku mirimu okukola abamu beesanze nga ku makya tebalonze. Ekitundutundu kisobodde okudda ne kironda naye mulimu abamu kwabo kubanga twafuna omukisombi nti olunaku luno terwali gazetted nga public holiday ate nga twali tusuubidde nti gavumenti yankitunuddemu ne gazeti ng'olunaku luno naye nga generally kulonda tekutambudde bubi. Tusuubira nti kimu kijja kutambula bulungi. Mpozi presidential and parliamentary elections are over. Now that local government elections, that is LC5 and Lord Councillors, is So kama hiyo twanye n'okutuula.